ku tiimu eyo sina kyakola sirina kya yakwata ebipande nga yekalakasa ng'asaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buwabuzi bwe n'okwekalakasa okusaba kuba nti Nubian Lee Edimutwe Mubiru James n'abalala bateebwa nga bannamateeka be tusabye okweyimirirwa kwe wabula kkooti tesobodde kuwulira kweyimirirwa kwe n'egamba nti ejja okweyimirirwa kujja kulirwa nga 8 omwezi ogwokuna 2021 n'olwekyo emprimandize agende ekitalya paka nga 8 ogwokuna 2021. Embeera Honorable Ssejjja Muhammad gy'alimu ate esanyusa n'akatini era tugezaako kireeta ku attention ya kkooti yeetaaga obujjanjabi okusinziira ku mbeera gyakwatibwamu n'amaanyi awulira obulumi bw'amaanyi munda era complaininga nti atulugunyisiddwa ng'ali mu kaduukulu wabula kkooti etegeezezza nti ensonga ezo zonna zijja kutunulwamu nga 8 ogwokuna 2021 essaawa eno akozese obusawo bw'ekkomera. So embeera bwe tubweri baganda bange mwenna abatugobera bali ku the updates. Honorable Ssegirinya Muhammad akwati olunaku olwaleero atwaliddwa oba asindikiddwa ku limandi paka ennaku z'omwezi 8. Twagala kwogerako n'omuyambi we oba personal assistant we asobole okubeera nga atubuulira mbeera ki gy'alimu obudde buno. Ekiro kyannaku nnyo era kyennyamiza omubaka wa Kalwempe North omupya Muhammad Ssegirinya abantu gwe balonda era ne bamuteekamu obwesige yabadde agezaako okulaba nga abanja Victory ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimanyi nnyo nti ye president w'eggwanga Abannayuganda gwe balonda yabadde agezaako okubeera nga abanja ba prisoners bonna abali mu makomera kyannaku nnyo nti poliisi n'emugombamu obwala era yasuze ku CPS olunaku lw'eggulo twagezezaako kubeera nga tumubanja ab'ebyokwerinda naye tebasobodde kubeera nga bamutuwa kati olunaku olwaleero era tubukeezeza nkukola ne tukyamako ne tugenda ku CPS awo okulaba nga tumubanja naye abasajja bano beerabisizza nnyo okubeera nti omubaka w'e Kawempe North omulonde abantu gwe bateekamu essuubi gwe balonda gwe bayira obululu obungi bwe butyo bamuleese n'ekire ky'enkuba kifudde emba naye kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo Uganda eno gye tulimu eswaza nnyo kubanga omubaka wa paalamenti okumukwata